Abantu kati emitima gyakaluba ffe twakuliranga abasirikale abantu babatiira ddala nga abajjaasa abantu babatiira ddala nga abamiritale abantu babatiira ddala naye kaakati abantu emitima gyakaluba ensi ebakubyekubye balabye ebizibu ebisinga ku by'abasirikale tebakyabatiisa maaso kwegamba omusirikale oba owa security organ yenna wakola ensobi abantu tebatyatya kubeera nga babagambako mbu lwakuba oyo musirikale lwakuba oyo alina emmundu oba lwakuba ono alina kino oyo omuntu bambi yafudde abantu ne bakwata omulamu ne bagutwala ku barracks elisaidi ye Katakwi ku balaksi yaabwe kigambibwa mbu owa UPDF yakubye omuntu oyo n'atuuka okubeera ng'afa ono yabadde ali mu kubeera ng'akuuma oba ng'alunda ensolo ze omanye eyo saidi zeeyo obubbi bw'ente bukyagendera ddala mu maaso obubbi bw'ebisolo bukyagendera ddala mu maaso ate kati tutuuse mu eno sizoni ya Christmas nti buli omu it's a must oba eribeera nga sure deal kwegamba oba kibeera nga kintu kwolwo olunaku omuntu alina okulyako kanyama ku boxing day omuntu alina okulyako kanyama ku lusooka omuntu alina okubeera ng'alyako kanyama kwegamba bakikwatira ddala bukusu so kakati n'obubbi bw'ente ate bulijjo weebuli naye ate kati bweyongedde nnyo naddala mu eno period yokubeera nti n'abantu tolekedde ennaku enkulu so kigambibwa mbu ono yabadde ali mu kubeera ng'alunda ensolo ze oba nte ze ku ttale ono wa UPDF gye yamusangidde n'abeera ng'amukuba amasasi agamusse details z'okubeera nga yamukubye amasasi n'okufa teziri open kwegamba tebali muzibeera nga ziri open awo musobole okubulya mbu oba bakwavudde ku luyombo oba kyavudde kuno oba kyavudde kuno okusinza ku ba locals abali mu sub county ye Katakwi gye byabaddeyo so ne kyebakoze mu kubeera ng'ono yamukubye basazeewo bo okubeera ne bagana nedala tugenda kubeera nga tuziika omuntu ono nonta ntiru nga bamaze okubeera nga ba identify nga muntu ki eyazze okubeera nga amukuba oba oyo omusirikale eyamukubye n'amutta asobole okubeera nga avunaanibwa we bati ne bavuga omulambo ku bodaboda nga oli mu kubeera ng'olaba paka we bagutuusiza ku barracks nawo nno amasasi ganyookeddewo engeri ebyo ebitongole naddala awo ebibeesinga weotalina kubeera ng'oleeterawo omuzannyo nawo amasasi ganyookereddewo ddala neera ye incidents ebaddewo leero side ze Katakwi kubanga bali ne batutte omuntu kwegamba kubadde nga kwekalakaasa kwemulugunya mu bantu obutali bumativu bw'abantu kyekibaleetedde okubeera nga bakwata omulambo ogwo gutwala ku barracks basobole okubeera nga baba identifying omuntu eyakikoze ekyo at least naye asobole okubeera ng'avunaanwa ng'amateeka wegalagira oba basobole okubeera ng'afuna justice ye naye mu kubeera nga bamututte ate naye amasasi ganyoose tetunabeera nga tufuna details oba kuliko alumiziddwa oba bagakubye mu bbanga okubeera nga babakanga oba bagumbulula zonna details ngenda beera nga nzikubulira naye sofa eyo gye tulina SMX Media Kings and Queens munzikirize mbanjulire hawuha Derrick Investments baneeno nno mikwano gyaffe batwegaseeko olunaku olwaliro wano ku SMX Media naye nga bagamba gwe wenna Kadaama ali eyo Sekadaama ali eyo oba ng'oli wano mu ggwanga erya Uganda ng'ozimbye ennyumba yo ng'oyagala ennyumba yo esobole okubeera ng'eruukinga bulungi oba okubeera ng'ewangaala naddala waneno ku foundation oba gy'oyinza okuyibeera ng'oyita ku musingi omanye awo amazzi we gatandikira okuva kutandika okubeera nga yonoona ennyumba baneno bakuleetedde amayinja ag'enjawulo agakola decoration ku nnyumba ez'enjawulo naye nga batwegaseeko olunaku olwaliro nga bagamba bo we bali okubeera nga bagenda beera nga bakusappulayinga amayinja ag'enjawulo mu designs ez'enjawulo mu flavors ez'enjawulo mu kala ez'enjawulo amayinja okuviira ddala ku gano ga adikowa paka ku mayinja ago agadikorating ennyumba ng'ate bagalina mu bika eby'enjawulo so gwe nawe nawulira nti ennyumba yo wandiyagadde okubeera ng'ogibeautifyinga oba ogikola finishing ow'enjawulo bino eno si byabagagga bokka kubanga ndabyeko ku nnyumba nnyingi nnyo naddala gwe ng'oyagala okubeera ng'oyewangaza ennyumba yo olina okubeera nga weekwata ku bantu nga bano kubanga basina engeri gye basiba amayinja naddala ku foundation kati ng'ovudde ku by'okunyiriza ennyumba naye ng'oyagala ennyumba yo ewangaale naddala ku foundation ku musingi kubanga enkuba awo esinga okubeera ng'etonnya n'etandika okubeera ng'eyonoona ennyumba weetaaga bano abantu okujja bakusibire amayinja ag'enjawulo ku nnyumba yo naddala ku musingi basobole okubeera nga bagwetolooza obeera olinamu ne ssente ezisigadde ennyumba yo basobole ogisiba amayinja nesobola okubeera nga bagikolako finishing obw'enjawulo oba finishing asobola okubeera nga anyirira ddala kankulageko ku buvidiyo obumu n'ebifaananyi ebimu engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe osobole okubeera nga obalabako enamba y'essimu yeyo eri awo ku
screen mu nsondo solo bakubirako no bagamba nakulabe ku SMX Media kinene na kino kyetagisa ki okubebuuzaako kwa bwerere bokulagirira engeri kije basobola okwera nga bakikwasaganya ekyo kya bwerere then details za payment musobola okwera nga mu negotiating kubanga bineno ebyamayinja si bya bei nnyo however nkola ya kuteeseganya na kwatagana basobola okwera nga bakolera ekintu ekirungi ekiriyo babayita ba Hauha Investments Uganda so sobola bakwira ku enamba y'essimu eri mu nsonda nosobola okubeera nga obatuukyako obanga bakutuukirira wawonna woli wozimba ennyumba yo ne bakubulira design ki ngeri kije bagenda okwera nga basibamu amayinja ag'enjawulo osobola okwera nga naawe okifunamu be bano Olabikolina kapesa abibizana olwakapesa respect akapesa kaba Mr. Ago Itaka kulinya balikole mwe mumbwa Saba balikole mwe mumbwa Nenga kone mozunganze Mpuzi nechilala baby na izo yimba Zewe nkusubwanga nyimba unyimba Siba na minembe bunyiga Gwe bakutunda nkwagale Kati ndika nkwagale zinkwagale baby Chirabiko olina kapesa yo Gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no Olina kapesa Gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no Ndiyangana nakuwabira wala ingina nakunyigira nafunye omuzugu kulwanira manyukukabira wandima wateka mtageti kwagala nebitali na mbajeti bona kamba gameti na I'm married, never worried yeah. Ngenda simugunya teke mubuli chimu mugunya Kuwame nkutwale nkutekeyo omale mwena kunganya Nkuyagala buyagazi mwokugunya Nkuwane nkusute nkwitamanya Webinuma nebintabukira bitabuka nga toliwa Numwane bitabukira nga gwe tuliwo Chirabiko olina kapesa yo Gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no Olina kapesa Gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no Itaka kulinya balikole mwe mumbwa Saba balikole mwe mumbwa Nonenga kune mozungaze Nimudaga Mpuzi nechilala baby na izo yimba Zewe nkusubwanga nyimba unyimba Siba na minembe bunyiga Gwe bakutunda nkwagale Kati ndika nkwagale baby Chirabiko olina kapesa yo Gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no Olina kapesa Gwe buli unyiga kapesa onyiza kapesa zenenfese no Olabiko olina kapesa abibizana olwakapesa respect akapesa kaba Mr. Ago